Nze Zambaali Bulasiyo Mukasa. Ssaalongo John sekandi. Ngenda kumwogerako ebigambo bisatu nti byendimuko wano. Oluganda olwo okulutwagaza ffe abaali abaana bato. Kubanga Ssaalongo John asoma ebirango ku CBS nga nkyali mwana muto. CBS yatandika mu 1996. Nali mu P5. Kakati bw'obala emyaka egyo gyonna 97, 98 ntuula P7, 94 kola senior 1. Abantu betwawulirizanga ennyo abatwagazanga oluganda okuluzannyira mu butalufuula kibonerezo nga kwegamba ayogera newankubadde nti yalinga abika naye ng'onyumirwa ebirango bye newankubadde nti yakolako ku mikutu emirala ne UBC nawa naye bw'oyogera Ssaalongo John nti owa CBS ekyo kikulaga nti yatwagaza ekisooka obwakabaka ekyokubiri yatwagaza rediyo y'obujjajja olw'ebyo byateeka ng'asoma ebirango bye ekyokubiri kyeyanjigiriza naga nti mwana wange oluganda luno bw'obanga olusoma ogenda okumalayo ekiranga ekiri wano ng'eri ebigambo biri ebirala wabitegedde dda kikuwa endowooza n'okunnyonnyola obulungi nti bwe yakwatanga ekirango bw'ati era abantu abamu kyova olaba nti ebimu balowooza nga babijjanga muntu kyagenda kukitunako bw'ati ng'akimanye nti ono abika gundi azeekwa wano nakika n'atandikanga n'okunywa ng'olowooza abijja mu mutwe naye ng'amaze okyeteekamu naye ekyo kijja with experience. Ekyokusatu nanjigiriza nti emirimu gyonna gibeera mu challenge lwaki yabikako ku muwala we yafiira ennamirembe awo mu lutalo lw'okuzaala ekirango ne bakimuleeta nga tebamugambye ng'ali ku mpewo eno bw'asoma eno bw'akaaba eno bw'asanga kati engeri gye bw'ataali masimu n'asinzira ku leediyo n'atandika nga okugamba akubira agamba munne Thomas Kagera munnaye Thomas Kagera yanguwako wano munnange jangu kyokka ate ali mu birango mwennyini naye ng'ate akoowola ali eka ajja amuyamba amuyite okujja omuyamba omusomera ebirango kubanga muwala we bamuwa ekirango mu birango byennyini bye yali ayina ng'asoma nekinjigiriza nti emirimu gyonna tusangako okusoomozebwa naye olina okumanya nti guno mulimu ate n'ogukola n'ogutuukiriza. Kimu kyokka kyangamba ennyo lwensimbye kwali waliwo nasemba omusinkanagaza omulabako nga mulwadde kyangamba kimu nti kino kigambanga n'abantu kyayinza okwejjusa kimu ebiro byonna Mukama abikuwadde kasigala kokka kabadde yejjusa nga nafuweeta sigala kakati obulamu bwange osanga ndowooza bwandigeza n'emyaka nga 10 mmeka naye kasigala kano ke kamukosa n'amawugwe ne gatandika nga okukaluubirizibwa nti mukola kimukusa naye ng'ebirala byonna abadde mulungi naye ng'era twebaza Katonda emyaka 9+ Katonda aba agikuwadde ffe abasomi ba Bayibuli eyogera mu Zabbuli ya 9 olunyiriri lwa 10 ti emyaka gy'omuntu ginaabanga 7 ab'amaanyi banaawezanga 8 omuntu kati bw'asukka 8 n'ayingira 9 tuba twebaza Katonda nti amutuwaddeko tumulabyeko atuyambye atukuzizza ate atuleze n'olwekyo tujja musubwa nnyo era mu myaka gino ekirungi kasaalese ettofaali mu kubanga bino byonna bye tulukola tekisinza myaka meka gy'obadde ku nsi naye kikyolese olese omukululo gwe tujja gusinzirangako nnyo era wummula mirembe Ssaalongo John sekandi. Manya nze nasoze Jennifer Christine taata wange sijaga nti yanjagala nnyo kuba ffenna abadde atwagala kyenkanye naye ndowooza yandabamu obusobozi bw'okukola emirimu gye kubanga ekyamazima emirimu gye gyombi egyemubeezezaawo obulamu bwe bwonna okutusomesa agintuttemu nti taata wange yali musomesa nange bwe yagira n'antwala n'entendekebwa obusomesa era ndi musomesa omutendeke ate nga ndi mu busomesa nkola ate ddadde nanzigyayo n'ambulira nti waliyo interview ku radio nga baagala basoma ebirango so nawe neŋŋenda naye nkola interview nempita mwebaza nti anyambye okundaga emirimu gye ate era n'aginyingizaamu ogw'obusomesa n'ogwa radio so ngenda kumusubwa nnyo tugenda kumusubwa nnyo tugenda kumusaalirwa wakati mu kwebaza Katonda nti amutuwadde ate n'atuwa obusobozi obw'okumujjanjabako ne tutakaaba singa tujjanjabyeko ebyo nsobola okwogera ku taata wange. Ki ky'omujjukirako gwe ng'omwana ky'osobola okutugamba nti kino kyosobola kimwerabirako? Ekyamazima taata wange sisobola kwerabira mukwano gwe eri abaana nti taata atwagadde kyotasobola kusanga mu baami oba balala oba nabo baagala ababwe nga ffe tulaba nti owaffe yali superb kubanga taata yatwagadde okuva obuto yali musajja muvuzi nnyo wa Vespa naye nga taata wakiri aweeka ababiri ku Vespa emabega ababiri n'abayimiriza wano mu katama ka Vespa. Taata waffe tugenda musubwa nti bwe twali tukula twalaba omukwano gwa daddi ng'olw'essande tusiba ne taata waka n'atuteerako musiki kati musiki eyo nga taata atugamba munziniremu ne tuzina nga bw'atufuwa ssente bw'asanyuka kale tetusubiddwako ku mukwano gwa taata waffe ogwo gwennyini gwe tugenda okusubwa era gwe tunaamujjukirangako okuva obuto okutuuka bwe tukuze okutuuka eno
nga ddadde omukwano gwe tegusaliseeko gye tuli. Music abadde ng'asinga kunyumirwa nnyimba ki? Kati ekyamazima abadde asinga nnyo okunyumirwa ennyimba z'akadongo kamu okusinga ennyo ez'abaami abo abakulu bassebadduka, naye nga togyeko kadongo kamu yayagala nnyo eri wamala n'omukulu Eklas Kawalya, kuba nzijukira ne twali nga abatonga bwe butambi bw'alina awaka ng'alina nnyo amayinja ago nga gatuteera mu tape recorder ye ng'era bwe buyimba bwe tuwulira. So tuvudde buto nga tumanyi nnyo ennyimba za eri wamala ne Eklas Kawalya, nze ennyimba ze ezaali ezamuli ku mutima. Are you a couple, family, or group looking for a cool, serene atmosphere at the adequate venue for a day out for the best in entertainment and leisure? Kelly's Travelers Inn is here for you. Kelly's Travelers Inn is located at Kubiri in Nama Sub-County, Mukono District, 3 miles from the heart of Mukono along Mukono-Kayunga Road. Just 17 miles from Meta Golf Club and only 26 miles from Uganda Golf Club in Kampala. Kelly's Travelers Inn offers the best choice for revelers looking for undisturbed peace, quiet and rest. Get the rare opportunity to taste the feel of Uganda's traditional dishes, Orient, European and other delicacies prepared by the best chefs. Our accommodation rates are among the best in town and designed to suit our clients' purse with the prime objective of attraction for a second visit. We accept online bookings for accommodation, specially organized meals conforming to your choice of dishes, parties including birthdays, weddings, get-togethers, graduation and others. Don't hesitate to come and try our history-making hospitality, bed and breakfast, dinner, DSTV and free Wi-Fi, single and twin rooms meeting your preference. Kelly's Travelers Inn has a specially designed format to offer you a hideout in the city sensation and at the same time giving you comfort that ensures privacy away from the hustle and bustle of town.